Kwa mwezi Abaganda bageresa bamuleka Mbale. Sigenda gezaako okuyimbira mu nkambi e Lubaga oba okwemalamala ng'ate enjaliko ng'enkulu ekyatudde. Bannange mwebale okunjagala ng'okw'omwaka ne munzisa ebikongoliro. Mulimbula bazinga ebiri balemerera mu bulamu bw'ensi eno ndibiyitira bijooto atera abisimbeko akaato ak'olusaalu. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'Ebukerekere tweddira emmamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka bwe tutyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimala Empaka ettumbaali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwe tusibukamu y'omu ku abo bakabaka abaalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro ebyo abaali bayitibwa Abalasangeye. Nkwanjulira ekitabo kino nze nakiwandiika kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Okyetaaga mu makaago, okyetaaga mu library yo ey'essomero oba ey'ewaka. N'olw'ensonga eyo kigule kya mitwalo 6. Akyetaaga oyita ku 075 emu 47 61 9 075 emu 47 61 9. Kigule abaana bakisome naawe kenyini okisome wamma otegeere ku Luganda olw'edda. Bassebo ne bannyabo njagala ompulirize bulungi nnyo. Mu mpisa z'Abaganda nnyinimu bwe yafanga enkoko empanga ebadde eyiye baagisalanga era baagittanga nga bagirya mu lumbe. Mu kukuma olumbe, si mu kwabya olumbe, tuyina okwabya olumbe n'okukuma olumbe, naye nga bagirya mu kukuma olumbe lw'omugenzi. Ntegeeza nnyinimu nga yakafa nga bagisalirawo. Mu buwangwa obw'Abaganda buli musajja yenna ewaka yabanga n'enkoko era enkoko eyo ye yakakasanga nti omusajja oyo ssemaka olw'ensonga enkoko eyo yabanga mpanga teyabanga nseera. Kale nno nnyinimu olwabanga okufa ng'era enkoko eyo ng'esalibwa ng'eriibwa. Naye enkoko eyo yabanga n'omugaso. Edda Abaganda tebaabeeranga na mirenga njuba oba ze muyita essaawa. Tebaazirinanga. Kale nno ebinyonyi bye byabaza okusanga mu matumbi budde okwabanga amatutuma era okukaaba kw'amatutuma kwayitibwanga okuyira. Era mu mpisa z'Abaganda oba mu mbuuza y'Abaganda wayinzanga okubuuza munno nti gayira gayira n'akuddamu nti gayira ewaffe, gayira eruuyi eyo n'aggamba nti gayira nga bukya. Agoogerwako gaabanga matutuma. Kaakati n'enkoko ewaabanga watali matutuma ng'oluusi enkoko ezuukusa nnyinimu. Enkoko eyo yazuukusanga nnyinimu mu matumbi budde okubaako kye yeekolera mu nsonga z'omu buliri. Sijja kulambulula kusingako awo kuba basingamu mmwe mwamanyira byakuwemula. Kale nno yamuzuukusanga. Kati nnyinimu bwe yafa kitegeeza n'akalimu k'enkoko kaabanga kaweddewo. Yayinza ng'okookolima ssaawa nga 9 ng'oluusi ng'eddamu ng'ekookolima eyo ssaawa nga yayinza ng'okookolima 6 n'eddamu n'ekookolima 9. Y'ensonga lwaki yabanga ebagulizaako nnyinimu nti amaka gafa ke kadde gatereezebwe. Kale ne nnyinimu bwe yafanga ng'enkoko eyo ettibwa olw'ensonga omulimu gwayo gwabanga guweddewo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere. Gula ekitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Ekitabo kino kigula emitwalo egiwerera ddala 6. Tunaddamu.